netaga tusisikani kwano Yesu netegese okuwayo yundeyange kwato munkonoze osembezera netaga tusisikani to that river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you thee. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Mukwano Yesu, netegese okuwayo yondebyange kwatumuko zeosebeze netaga tusisikane mukwano Yesu netegese okuwayo yondebyange kwatumukonoze osebeze netaga tusisikane netaga tusisikane netaga tusisikane. Oh, to Jesus I surrender. To Him I freely give, and I will lay
mulokozi wange byonna biwaayo. Yesu mulokozi byonna biwaayo. tukwasa ebyaffe byonna katonda waffe mu yesu kristo omulokozi waffe, kubanga tukkiriza nti ddala ddala mu ye bwe tubeera abalamu, bwe tutambulira era mwe tuli. Olw'ekisa kyo Mukama Taata wamutuwa okuba omulonzi waffe. Mukama Taata, kale Mukama kye twatuwaayo obulamu bwaffe, emibiri gyaffe, okulowooza kwaffe, amaaso gaffe eri yesu kristo. Tukusaba ofuge obulamu bwaffe, ofuge mu kulowooza kwaffe, ofuge mu ntambula zaffe, ofuge mu nnyumba zaffe, ofuge mu mirimu gyaffe, ofuge byonna byonna. Ayi yesu kristo, tusabye otwale byonna. Weebale yesu kristo, tusabye eddungi. Amiina. Baganda bange, mwasize mutya? Balamusizza nnyo mu linnya ettukuvu ery'omwana wa Katonda omulamu yesu kristo. Nebaza Katonda natampadde omukisa okugabanako nammwe ate. Nebaza muganda wange Bosco ampadde omukisa okugabanako ne kanisa y'Emmanuel Baptist Church Kisenge. Abuuzako si mulala, nze David Kimuli, omuweereza wa Katonda okuva ku Calvary Chapel e Busega. Nenyongera okubaanyiriza era ngamba nti mbaagala nnyo. Alina Bayibuli abikkule mu kitabo kya Zabuli. Zabuli essuula ey'ekikumi oba emu mukaaga. Tujja kusoma ennyiriri zonna eZabuli yonna lwe yagisoma. Katonda atuwa ekisa. Ate nkiddamu tuli mu Zabuli 10:16, Zabuli emu mukaaga. Olunyiri gyosoma Zabuli yonna erina ennyiriri 19. Katonda atuwa ekisa zifunzafunza mu ddakiika nga 4. Zabuli eno ey'ekikumi-16 tetumanyi muwandiisi waayo, naye yenna eyawandiika Zabuli eno yali ategedde omukwano gwa Mukama n'obulokozi bwa Katonda. Kyeyava ayimba Mukama nga atendereza Mukama n'oluyimba olw'omukwano. Kale Zabuli eno giyite oluyimba olw'omukwano oba olw'okwagala. Yali ayimbira Katonda ng'asinza Katonda, ng'ajaguza ng'ajaganya olw'obulokozi bwa Katonda. Katonda yali amulokodde ng'amununudde okumuggya mu kufa, okumuggya emagombe. Oba awonyezza obulamu bwe okuva emagombe. Kale nnaffe abali wano, nammwe abampuliriza n'abandaba, njagala obbajjukiza naffe tulina oluyimba lwe tuyinza okuyimba lujaguza nga tuyimba oluyimba olw'omukwano olw'obulokozi bwa Katonda bwe yatuweera mu Yesu Kristo, fe okutuggya mu kufa, okutuggya emagombe, okutuggya mu kibi, okutuyingiza obulamu bw'obutuukirivu n'otuyingiza eggulu. Agambye bw'ati nate Zabuli 10:16 agambye Mukama mwagala. Tujja kukoma asoose n'atugamba nti Mukama mwagala, alangirira omukwano gwe, alangirira okwagala kwe eri Katonda. Akola statement eyo oba ayogera ekigambo ekyo, Mukama mwagala, asalawo okwagala Mukama. Omuwandiisi wa Zabuli eno akola ekirangiriro eky'olwatu n'omutima omusanyufu n'omutima ogwetadde, n'agamba Mukama mwagala, n'alangira Mukama mwagala. Abooluganda, mikwano gyange, kya kitiibwa nnyo, kya ssanyu nnyo, kirungi nnyo omwonoonyi ategedde nti yanunulibwa olw'ekisa kya Katonda n'okusaasira kwe, okwatula n'agamba nti Mukama mwagala, kubanga kya kitalo nnyo, kya kyewuunyo nnyo okwagala Katonda. Jjukira Yokaana atugamba
olwa Yokaana embereberye essuula ey'okuna olunyiri olw'19 alaga nti tulina okwagala Mukama kubanga ye yasooka okutwagala. Yesu Katonda ye yasooka okutwagala. Bayibuli etugambe nti Mukama bwe yayagala ensi eno n'awaayo omwana we omu yekka nti buli amukkiriza aleme okuzikira naye abeere mulamu. Kale tumwagala kubanga ye yasooka okutwagala n'atukolera ebirungi. Ate omukwano gwa Katonda, Katonda waffe gwa lubeerera teguggwaawo. Ayogera mu Isaaya 31 kana bo bantuukayo n'agamba olunyiri Isaaya 31 olunyiriri lwa 3 agambye bw'ati ayagala nti omukwano gwa Katonda gwa lubeerera teguggwaawo bwe yatwagala nti yanjagala n'okwagala okutaggwaawo kyavudde ampalula okundeeta gy'ali. Baogera mu Isaaya nti Mukama bwe yanjagala bwe yakwagala yakuwalula n'omukwano ogutaggwaawo ogw'emirembe n'emirembe. Kyava Pawulo abuuza titunaawoga tutya kwagala kwa Katonda oyo aterekereza wabula n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo. N'atubuuza nti n'abuuza ekyo nti ani alitwawukanya n'omukwano gwa Yesu Kristo? Kubonaabona, kulaba nnaku, kweganyizibwa, bizibu, buyinike, njala, kulekebwawo oba kitala? N'agamba tewali na kimu, newankubadde obuwanvu, newankubadde okukka wansi, newankubadde ekintu kyonna ekyatondebwa kuno ku nsi, tewali kiyinza kutwawukanya ku mukwano gwa Katonda oguli mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Abaluumi 8:35 paka 39. Kale agambye nti Mukama mwagala. Salawo muganda wange olwaleero okwagala Mukama. Salawo okutendereza Mukama. Salawo okumuyimbira oluyimba olw'omukwano ng'amaze okulangira okukola ekiranga ekyo nti Mukama mwagala n'atuwa ensonga ze lwaki ayagala Mukama. N'alugamba kubanga awulidde eddoboozi lyange n'okwegayirira kwange olwokubiri, kubanga ateze okutu kwe gye ndi, kyennaavanga mukoowola ebbanga lyonna lye ndimala nga nkyali mulamu. Ab'emikwano abaagalwa, Katonda bwe tumukoowoola awuliriza. Olaga nti ayagala Mukama kubanga Katonda yawuliriza eddoboozi lye, kubanga Katonda yamutegera okutu, kubanga Katonda yafaayo eri okukaaba kwe. Ayagala Mukama kubanga Mukama awulidde. Baganda bange n'emikwano gyange, bannyinaze abalungi mu Yesu Kristo, Katonda waffe addamu. Bwe tumusaba awulira era n'addamu, era addamu gye tuli ng'okuteesa kwe bwe kuli, olw'obulungi bwe, olw'essanyu lye. Naye ekibuuzo kiri nti emirundi emeka w'okoowoola Mukama? Nabagambye nti omusajja ono yali mu buzibu, yali ku mugo gwa ntaana n'akoowoola Mukama. Emirundi emeka w'obeera ng'olina obwetaavu, ng'olina ekyetaago n'oddukira eri Mukama? Ab'emirembe gino egyaffe kyangu nnyo okuwandiikira ka message oba ka WhatsApp oba email mukwano gwo, muganda wo, kyangu nnyo okukwata essimu n'okubira muki. Abamu n'ebyokuddamu tugera bugenzi ku Google
naye ono yalina omukwano gwe yamanya tayinza kumuleka bwe yaddukira. Bannange mbeegayiridde, baganda bange, mikwano gyange, tukoowoole Mukama. Atuga nti awulidde, kubanga awulidde eddoboozi lyange n'okwegayirira kwange. Batugamba kubanga ateze okutu kwe gye ndi. Kigambo kino kutega kutu kitwale ng'omuntu okutaamiriza awulire omuntu amukuba akaama. Oli obaddeko awantu bamukola ng'ogwo abayitebo nabo omuntu nga nakyagala okugamba eri mu ntebe ey'omu maaso atambula mpola mpola n'agamba MC n'agenda nyono omuntu oli n'akutama ne bamukuba akaama. Kati nno Katonda waffe atudde ku nnamulondo ey'ekisa, ku nnamulondo ey'omu ggulu. Naye bw'aba ng'ali mu ggulu n'awulira okusaba kwaffe, atugambye nti kubanga ateze okutu kwe gye ndi, akutama n'awuliriza okukaaba kwaffe, n'awuliriza okusaba kwaffe, n'awuliriza okwegayirira kwaffe, n'awuliriza amaloboozi gaffe. Kyenaavanga mukoowoola ebbanga lyonna lye ndimala nga nkyali mulamu. Ono yasalawo okwagala Mukama, kubanga Mukama yawulira eddoboozi lye, Mukama n'amutegera okutu, n'agamba nti ebbanga lyonna lye nnaamalanga nga nkyali mulamu, nga ntambula kuno ku nsi, ndikoowoola Mukama. N'ayimbiranga Mukama, n'ayimusanga eddoboozi lyange eri Mukama. Muganda wange mwannyinaze, oli mu mbeera nga ddala yakutya, kweraliikirira, oweddemu amaanyi, jjukira nti Katonda waffe yagamba sirikuleka so sirikwabulira. Katonda waffe ategedde okutu. Katonda waffe ayagala kuwulira maloboozi gaffe, era bw'anaagawulira addemu buli kinnoomu ku ffe amusaba, ate era atuwe ekisinga obulungi okusinziira ku ye nga bw'alabye. Ayogera n'atugamba nti mumpite n'abayitaba n'embalaga ebikulu ebitanoonyezeka bye mutamanyi. Isaaya 43:3. Timumpite n'abayitaba n'embalaga ebikulu bitanoonyezeka bye mutamanyi. Ekibuuzo oyise Mukama mu bwetaavu bwo, ekibuuzo okoowodde Mukama mu buyinike bwo, oyimusizza eddoboozi lyo eri Mukama. Ekyokubiri, ayimbira Mukama oluyimba luno olw'omukwano, amujaguliza era amwagala nnyo, kubanga Mukama yamusitula. Abagambye ku lwokuna, emigwa gy'okufa gyansiba, n'okulumwa okw'emagombe kwankwata, nenzijula ennaku ennyingi n'okutya, ne ndyoka nkoowoola lya Mukama. Ayi Mukama ondokole. Wano annyonnyola bulungi bye yali ayitamu, ti emiguwa gy'okufa gyali gimwetoolodde, n'okulumwa kw'amagombe kwamukwata, n'ajjula ennaku nnyingi, obuyinike bungi n'okutya. Naye ng'ali mu kutya, ng'ali mu buyinike, ng'ali ku muge gw'entaana, atugambe n'alyoka ayimusa eddoboozi lye eri Mukama, n'ayita ennya ya Mukama, n'agamba nti ayi Mukama ondokole, ayi Mukama ndokola. Nsuubira ffenna ku ffe abampuliriza twatuyiseeko mu mbeera enzibu mulamu bwaffe, wegambira nti binsobedde oba nnemereddwa, ng'obuyinike bungi, amakulu gaakyo nga weetooloddwa eruyi n'eruyi, ennaku, okutya n'obuyinike. Omuwandiisi wa Zabbuli eno yaliko mu mbeera eyo, atugambe nga okufa kumwetoolodde, ng'emiguwa gy'okufa gimusibye, nga okulumwa kw'amagombe kumukutte,
ng'ajjudde ennaku nnyingi n'okutya. Naye bwe yali mu nnaku eyo n'ayimusa eddoboozi lye n'akoowoola Mukama, n'ayita erinnya lya Mukama n'agamba, ayi Mukama ondokole. Era Katonda waffe n'amuddamu n'agambye, nakoowoola Mukama n'ampitama. Zabbuli 18:6 Dawudi agamba, mu nnaku yange nakoowoola Mukama, nakaabira Katonda wange annyambe. Yawulira eddoboozi lyange ng'ali mu yeekaalu ye, omulanga gwange ne gutuuka mu matu ge. Mulokole, mwannyinaze omulungi, tulina Katonda abeerawo bulijjo, Katonda atwagala, Katonda omulamu atufaako. Bwe kiragamba nti ateeka ebigambo byaffe ku mwoyo gwe. Ono mu nnaku ye, mu buyinike bwe, mu bulumi bwe, yakoowoola Mukama n'amulokola. Obulokozi buno bwayogerako wano eno bwali obuno obw'omubiri, obw'obulamu. Oba oliawo mikwano gye gyamulekawo, oba kyali kirwadde nga kimunyize nnyo, kimumbaza embiriizi n'atya, naye mu buyinike bwe n'akoowoola Mukama. Amakulu gaakyo, naffe nga tuli mu mbeera tunyigiriza, mu mbeera ey'obutiti, mu mbeera ey'obugigi, mu kulemererwa, mu kulumwa ennyonta n'enjala, mu bwetaavu, mu bulwadde, tuyimusa amaloboozi gaffe eri Katonda, kubanga kye kiddukiro kyaffe. Katonda waffe kye kigo kyaffe. Tolina kigo kirala. Oyinza okukuba akasimu, mukwano gwo n'akugamba nandikuyambye naye sikola ki, sirina busobozi bukuyamba. Naye Katonda ye obusobozi abulina ennaku zonna. Onyola okutaano, Mukama wa kisa era mutuukirivu, weewaawo Katonda waffe alina okusaasira. Omuwandiisi wa Zabbuli nate yamanya era n'alangirira Katonda wa kisa. Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, nti ekisa kye kyankomeredde, ekisa kye tewali akisaanidde, tewali akigwanidde, naye atuusaako okuganja kwe olw'okwagala kwe n'obwagazi bwe. Ti Katonda wa kisa, olukakyo Katonda mulungi, Katonda mulungi era mutuukirivu, nti mwenkanya. Katonda waffe mwenkanya era ajjudde okusaasira. Oyo ajjudde okusaasira, oyo omwenkanya, oyo omulungi. Ne kaakano ebiro bino n'olwaleero anoonya omuntu ow'okuwa omukisa, anoonya omuntu ow'okwanukula, anoonya omuntu ategedde nti ye talina maanyi, talina buyinza, ategedde nti obulokole bwajja lwa kisaasira bikolwa. Anoonya Mukama n'agamba Mukama, Mukama ompe omukisa, si lwakuba ndi mutuukirivu, naye olw'ekisa kyo n'okusaasira kwo. Oyo ategedde nti byonna by'alina ne byagenda ofuna byesigamiddwa ku kisa n'okusaasira kwa Katonda. Olw'omukaaga, Mukama alabirira abantu aba bulijjo. Bwe nnali mu buzibu obunene n'andokola. Abantu aba bulijjo wano be bantu bano aboogera amazima, be bantu abalina omutima omulongoofu. Ani kuffe mulongoofu? Tewali. Naye tulongoosebwa olw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Naye ono kikyayogerako nti Mukama alabirira abantu aba bulijjo, nti abantu abajja mu maaso ga Katonda n'emitima egyetadde, nga tebakuweesa kintu kyonna, n'agamba Mukama omanyi nga bwe ndi. Siri kintu gwe wootali, omanyi omutima gwange. Mukama mu nsonga eno ndi munafu, wano nnemererwa. Mukama nkwetaaga, mpa omukono gwo mpanirira. Mukama gwe kiddukiro kyange. Agambye Mukama alabirira abantu aba bulijjo, abantu aba bategedde nti bo tebayinza, temuli kitiibwa magezi gaabwe newankubadde amaanyi ku lwabwe, era
abatanyumiriza mu busobozi bwabwe, naye abagamba nti neenyumiriza mu Mukama. Komawo mu kiwummulo kyo gwe emmeeme yange, kubanga Mukama akukoledde ebyekisa ebingi. Kubanga Mukama amulokodde, kubanga Mukama amusembezezza, amuwonyezza, emmeeme ye ewummula. Mukama mwebaza kubanga mu Yesu Kristo kaakano nze yali omwonoonyi nasonyiyibwa, nze eyalina obulabe ne Katonda mu Yesu Kristo nafuna emirembe. Yesu Kristo gy'emirembe gyaffe. Olwa Yesu Kristo ono olwamuwonya amagombe, olwamuwonya okufa, olwamuwonya obuyinike, emmeeme ye nejjula okiwummulo. Komawo mu kiwummulo gwe emmeeme yange, kubanga Mukama akukoledde ebyekisa bingi. Baganda bange, Mukama yatukolera ebyekisa bingi mu Yesu Kristo. Ffe abaali ab'okufa kaakano tuli baakuberawo emirembe n'emirembe. Ffe abaali ab'okubula kaakano twakomawo era tukulemberwa Yesu Kristo. Abalina musumba twafuna omusumba. Abatayina bisuubizo twafuna ebisuubizo. Abatafuna Katonda twafuna Katonda. Ekyokusatu, Katonda amununudde. Munyolo 8, kubanga amponyezza emmeeme yange okufa, amaaso gange obutakaaba maziga, n'ebigere byange obutagwa. Katonda amununudde mu kufa. Bannange, kino kisufu nnyo, kikulu nnyo okumanya nti nze naawe abaali ab'okufa twawona okufa, twawona amagombe. Emitima gyaffe gyaggyibwa mu nnaku y'ekibi. Kaakano mu Yesu Kristo twasanyusibwa. Ebigere byange obutagwa, twatukutte ekkubo erigenda mu Geyeena, mu kugwira ddala mu kufa. Naye Yesu Kristo bwe yajja, kaakano tutambulira mu bulamu bwa Katonda. Haleluya. Kaakano ntambulira mu ki? Mu bwa Katonda. Nze yali atambula nga ŋŋenda mu magombe, kaakano Mukama ankulembedde antwala mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. Mukama ffe agulumizibwe. Olunyiriri olw'omwenda, paaka lwa 19, nate omuwandiisi wa Zabbuli akola obweyamu, abaako ebintu byakkaanyaako. Mu Luzungu akola resolutions. N'agamba bino by'ebintu kubanga Mukama mwagala, okubanga yanjagala, nanfiirira, nandabira, amponyezza, kaakano neeyama. Ekisooka yeeyama okutambulanga ne Mukama. Agambye n'omwenda n'atambuliranga mu maaso ga Mukama mu nsi ey'abalamu. Amakulu gaakyo buno obweyamu bwakugondera nga Mukama naakugonderanga, n'akwatanga amakubo go, n'akwatulanga emisana n'ekiro, n'akutenderezanga ggwe eyaliwo era alibeerawo emirembe n'emirembe. N'agamba nakkiriza, olunyiriri olwa 10, nakkiriza kyenava njogera. Nnumizibwa nnyo n'enjogera nga terebuse nti abantu bonna balimba. Aga nti bwe yamala aga nti sijja kugonda bugonzi kyokka, naye nja kukkirizanga ti Mukama ye mulokozi ow'emirembe n'emirembe. Naagonderanga amakubo ga Mukama, n'agaatulanga bulijjo, ate kyenava njogera. Akanyiri kano Pawulo akeewola mu Bakoliso 2:13, nakkiriza kyenava njogera. Bwe mmala okulaba ku bulungi bwa Katonda, ku kisa kye n'okwagala kwe, ntandika okulangirira eri amawanga gonna, eri abantu bonna, ab'ennimi zonna, ab'ebika byonna, obulungi bwa Katonda. Ntandika okuwa obujulizi nti Katonda
ndi kino kubanga Yesu Kristo abadde wamu nange. Ndi kye ndi kubanga Katonda atambudde nange. Mukama waffe yeebazibwe. Owa Zabbuli agambye nti nakkirizanga bulijjo newankubadde nga nnumizibwa nnyo, kaakano mmanyi nti ebintu byonna bikolera wamu ku lw'obulungi bwa Katonda. Nti kubanga singa tebwali buyinike osanga teyandiise Mukama. Naye yamanya nti ebintu byonna bikolera wamu ku lw'obulungi bwa Katonda. Singa teyalaba nnaku teyantegedde Mukama. Ye bwe ennaku bwe yajja n'ayimusa eddoboozi lye, Mukama n'amulaga ekisa kye, n'amanya nti Mukama mulungi, n'amanya nti abantu bonna balimba. Naye waliwo omuntu omu omwesigwa, ye Kristo Yesu. Waliwo omuntu omu omwesigwa, ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ye yagamba nti siri kuleka so siri kwabulira. N'agamba Olunyiriri 12, kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna eri nze? Kiki kye ngenda osasula Mukama? Atugambye ngenda mumugondera, n'atambulanga naye, n'akola amakubo ge, n'alangiranga. Naye n'aba ne yeebuuza, kiki kye nnyinza osasula Mukama? Ki ky'oyinza osasula Mukama? Amakulu gaakyo, ki kye nnyinza okuwa Katonda ekyenkanankana n'ebirungi byankoledde? Ki kye nnyinza okuwa Katonda ekigwanidde ebyo byampadde, ekigwanidde ekisa kye, obulungi bwe n'okusaasira kwe? Ki kye nnyinza okuwa Mukama ekijja mu ebyo ye byankoledde? Amakulu gaakyo mulokole, mu maanyi go, mu buyinza bwo, tewali ky'oyinza kuwa Mukama. Ekintu kimu ky'oyinza okuwa Mukama wanaakiddamu. Atugambye nditoola ekikompe ky'obulokozi n'enkoola lya Mukama. Ekintu kimu ky'oyinza okuddiza Mukama, ky'oyinza okuwa Mukama. Katonda eyakuwa Yesu Kristo, ki ky'oyinza okumuwa? Ekintu kimu ky'oyinza okuwa Mukama, ky'oyinza omumusasula, kwe kutwala ekikompe ky'obulokozi. Amakulu gaakyo kwe kwatula Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Amakulu gaakyo kwe kwatula Katonda n'omukkiriza, n'okkiriza n'oyo gwe yatuma. Yesu Kristo bwe yali ng'abuulira enjiri mu Yokaana lunyiriri, mu Yokaana essuula ey'omukaaga, lunyiriri 8, bamubuuza abantu, namubuuza nti tukole ki okutuukiriza ekyo Katonda ky'ayagala? Yesu n'abaddamu nti Katonda ky'ayagala mukole okukkiriza oyo gwe yatuma. Tewali mulimu gw'oyinza kukola, tewali ky'oyinza kuwaayo ekyenkanankana Mukama ky'akukoledde. Tewali ky'oyinza sasula Mukama. Ekintu kimu kye nnyinza osasula Mukama kwe kutoola ekikompe ky'obulokozi. Nze nze omwavu ennyo, nze omubi ennyo, atasaanidde, naawe n'omulala kyetugwanidde okukola, kyetuyinza okukola kwe kujja ku mmeeza ya Katonda, ne tumenya omugaati wamu ne Yesu Kristo, ne tugamba nti Yesu Kristo gwe Mukama, ne tumukkiriza n'atuula mu mitima gyaffe, n'afuga mu kulowooza kwaffe, n'afuga mu bulamu bwaffe, n'afuga mu nnyumba zaffe. Ekintu kimu ky'oyinza okukolera Mukama kwe kwatula obulokozi bwe, kwe kutoola. Jjukira kino, bulokozi bwa buwa, kirabo kya Katonda kya buwa. Kye nnyinza okukola kwe kutoola obulokozi n'enkowoola erinnya lya Mukama. Ne neeyongeranga bulijjo okumusaba ekisa, okusaasirwa, okubeerwa, obuganzi era n'embavu n'amaanyi bye neetaaga okuwangula ensi eno ey'ekibi.
ekyo kyokka kyenyinza okukolera Mukama. Atugambye ajja kugonda, yekyalaga nti nja kutuukiriza. N'alugamba nokunenya, ndisasula obweyamo bwange eri Mukama weewaawo mu maaso g'abantu bonna. Atugambye ekisooka nti ajja kujja ku mmeeza ya Katonda ali ne Yesu Kristo ekyeggulo, atambulenga ne Yesu Kristo, n'atugamba nti naatuukirizanga obweyamo bwange eri Katonda. Okutuukiriza obweyamo bwaffe eri Katonda kiyamba ffe, tekiyamba Katonda, kubanga kitufuula abantu abeesimbu era abeesigwa mu maaso g'abantu. Nti omusajja omwesimbu bw'ayogera atuukiriza. Kiyamba ffe otuukiriza obweyamo bwaffe, kiyamba ggwe, kiyamba nze, kubanga kikufuula omuntu omwesimbu, kikufuula omuntu omwesigwa. Oga nti ndisasula, naasasula, si nkya wabula kaakano olwaleero. 15 okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Omusajja ono yategeera nti nate aweereddwa obulamu, si kaakano bulamu buno obwensi bwokka, naye na buli obulijja, kubanga Mukama bw'akulokola mu kibi akulokolera ddala ne mu kufa. Kyava agamba mu kwatula kwe nti okufa kw'abatukuvu ba Mukama kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Okufa bannange, ennaku zino eziyise 8 ndabye okufa, ngenze nendaba abafiiriddwa era nekola ne saavisi z'okufiirwa. Okwasooka kwali kwa mukwano gwange, sajja ono si mulokole naye mukwano gwange, twafagana baluganda mu bulamu buno obwensi, kubanga akola bulungi emirimu ng'oggyeko ekyokugaana okulokoka. Friday eri ey'omunda n'okutanula omunda luli eri, mba ndi wano ku makya ssaawa 2 nankubira essimu, gundi okyali mulamu, nga nze amugamba. Kyava addamu n'omulanga ogw'omwanguka nga bw'akaaba nti, musumba, omwana wange anfuddeko, jangu omusabire. Essimu neekutukako, ngamba wampulidde bubi. Kyenava nziramu nkuba essimu, omwana alikuwa nembuuza kituufu, nembuuza muli tuddawa, neŋŋamba tuli bujuuko ku lw'emityana, nenga kanzije mu bwangu ddala. Ntuukawo nga mukwano gwange ono omusajja ow'embazuulu nga yenna amenyesemenyese, takyayinza kwogera, takyayinza kuyimirira, kubanga omwana we omubereberye amugenzeeko nga wa myaka 6 gyokka. Era ne bansabanga famire nkulembere okusaba olwo. Era Mukama nzikiriza nti yankozesa kubazzaamu amaanyi. Ate wiiki eno ku Lwokubiri nina abawala 3, omu emyaka 17, mulala wa 15, mulala wa 14, basabira wano ku kyaki yaffe. Simanyi kitaabwe, nagezaako omusisinkana nemukubira essimu twogeremu, saasobola, naye mba ndi awo Lwokubiri ku makya, omu ku bo nankubira essimu naŋŋamba nti, musumba, taata atugenzeeko. Bano abaana babadde babeera ne taata waabwe nga nnyaabwe yagenda, bonna babuwala, ng'abaagala nnyo, abeera nabo, naye ng'akola safaali nedda ku Lwomukaaga wiikendi. Nalaba oli eyafiiriddwa omuto nga yeeziribanga mu ttaka. Bano bato, naye ate omukulu yakoze eki? Yagenze. Okufa eri omwana w'omuntu si kirungi, naye batugambye nti okufa kw'abatukuvu
ba Katonda kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Eri ffe abasigadde ku nsi, eri ab'emikwano abafiiriddwa, banyiike na nnaku olw'okuviibwako ow'omukwano. Naye okufa kw'omutukuvu kwa muwendo mungi nnyo mu maaso ga Mukama, kubanga Mukama amanyi nti awo ffenna we tulina okubeera mu maaso ge nga atuli mu makkati, nga ffe tumwetoolodde. Newankubadde kano ku nsi tulina okubeera mu kwagala kwe, naye bwe ndigenda mu ggulu, bw'oligenda mu ggulu ogenda kwebungulula Katonda nga ali mu makkati gaffe, ng'atudde mu ffe. Neebaza Katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi, oyo eyankwatira ekisa okugira mu Yesu Kristo, olunaku lumu ndimulaba era nditambula naye. Newankubadde okufa ffe eri abantu kibi kya nnaku, naye nze naawe olutambula ne Mukama mu nsi eno ey'abalamu tetulina kutya kufa, kubanga okufa bwe tufa kugenda otuyingiza mu kwera kwa Katonda okw'emirembe n'emirembe. Kale esaawa y'okufa nga etuuse, muganda wange, mwannyinaze, totya. Okufa nkulabye, era nkulabye tekukola abatakkiriza. Ayi Mukama, mazima nze ndi muddu wo era omwana w'omuzaana wo, onsumuludde ebyansiba. Mu kutuukiriza obweyamo bwe, omuwandiisi era yeeyama aga nti neewaayo gy'oli okubeera omuddu wo. Awaayo ekibwewaayo, ate ekyo kyawaayo bwe mutima gwe, bwe bulamu bwe. Mulokole muganda wange, bino ebiseera bibeere ebiro eby'okwewaayo ng'ekiweebwayo eri Katonda. Ayi Mukama, mazima ddala ndi muddu wo, nze ndi muddu wo era omwana w'omuzaana wo, onsumuludde ebyansiba. Weeweeyo eri oyo eyakulokola, weeweeyo eri oyo ensi, weeweeyo eri oyo Mukama. Weereza oyo obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna, n'emmeeme yonna, n'omutima gwo gwonna. N'ekisembayo agamba nti anaasinzanga Katonda, anaatenderezanga Katonda. Kati ndikuwa ssaddaaka ey'okwebaza 17, era ndikaabira erinnya lyo lya Mukama. Lisasula obweyamo bwange eri Mukama. Weewaawo mu maaso g'abantu be bonna, mu mpya z'ennyumba ya Mukama, wakati mu gwe Yerusaalemi, mutendereze Mukama. Atugambye nti naagonjeranga Mukama kubanga yandokola, n'atuukizanga obweyamo bwange, n'atoolanga ekikompe eky'obulokozi bwa Mukama. N'ekisembayo atugambye nti n'awangayo, ndiwayo ssaddaaka ez'okwebaza. Mulokole, Katonda waffe ajaguza nnyo, asanyuka nnyo bwe tujja mu maaso ge nga tuzze kwebaza olw'ebyo by'atukoledde. Olina ensonga ey'okwebaza kubanga akubisseeko akasubi ke, okyali mulamu. Olina ensonga y'omwebaza kubanga akulabiridde, akwambazizza, akunywesezza. Oyo asaanidde ekitiibwa n'ettendo. Olina oluyimba, buli omukufu wano alina oluyimba olw'omukwano eri Katonda. Kitaffe omwesigwa, otusaasire, otubeere ffe aboonoonyi. Tuyigirize okuyimba ng'omusajja ono bwe wamuwa oluyimba kubanga wamulokola. Naffe otulokodde okutujja mu kufa, okutuyingiza mu bulamu. Tujja mu kibi, otuyinza mu butuukirivu. Otujja Taata mu nsi, otuyingiza mu ggulu. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Tuyigirize okuyimba oluyimba olw'omukwano n'okwagala, nga tusuuta erinnya lyo, era nga twatula tulangirira ebirungi byetukoledde, era tuwulire ng'abalala byokoze. Weebale olw'ekisa kyo n'okwagala kwo n'obulungi bwo.
ekitiibwa n'ettendo bikuddire, bwe yaliwo aliwo era alibeerawo emirembe n'emirembe. Tusabye nga twatula mu linnya ettukuvu ery'omwana we Yesu Kristo mulokozi waffe, amiina. Mukama abankuumire abooluganda.